kubanga nange njagala mbereko ne taata wange. N'ekika kyo gy'ova? N'ekika kyange gye nva. Kikuyisa kitya muli nga toyina taata? Maama ye yafa, wali omulina, wali obeera naye, naye okubanga maama yafa ate taata toyina kika kyo, toyina taata tomumanyi, mulira oba owulira otya ggwe? Kiba kimpisa bubi okubeera awo nga sirina akube wange nenfuna ekizibu. Yandibadde ng'agenda okunnyamba ndeka n'agamba kati omuyambe simanyi kika kye. Engaato ogwo nga gubadde gwenkana oba ogusombera esete nga mmeka? Ogwo bangusombera nusu nga 7. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale mukutugutula nti kwe nze Sonko Muhammad muli mutya? Obulamu twebabuuzaako mwenna buli mujasinzira okubeera nga ate atulaba otwegeka amaaso abantu mutulabira mu nsi ez'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'abatambulira wamu naffe. Mpya subscribinga, returning viewer, commentinga kawo wansi ogambe bannange gyendi ze gundi kitegedde bulungi nnyo. Twongere bajukiza nti kola airport pickups oba okomawo mu Uganda you can contact us. Enamba y'essimu ebaawo awo wansi gy'olaba ku screen yo 0706 79 47 29. Jangu twogere tulabe ki ekyokkola. Tuli ne Mutumba. Twakola program eyasooka tuli ne Mutumba ono mwagiraba. Twagikola budde bwa kiro. N'olwaleero tugikozeera budde bwa kiro. Kuba tukwataganya naye budde badde bwa kawungeezi nga waliwo wali ekicuba. Ne tumugamba wa lwaki tojja n'okula ekicuba kino. Ne tulaba ate enkola ye eri etya nga bwe tugenda mu maaso. Bina mwabera ebyasooka ebya Mutumba. Mutumba agamba tamanyi kika kye, kitaawe yamwegaana. Maama oluvannyuma lw'okufa abaganda ba maama bakubira taata essimu. Taata namugamba waapi toli mwana wange. Oba kitegedde. Naye yasaba nga at least ayagala abeeko waabeere watufu nga talina watufu waabeera. Twakolera emboozi ya Mutumba mu kitundu wabo wagwayo enjega oluvannyuma lw'omu ku mulenzi atemera myaka ejja bukulu nga 21. Oluvannyuma lw'okumusanga mu kidiba ng'afudde n'okunyululayo omulambo gwe gwasangibwako ebiwundu eby'amaanyi ku mubiri ekiraga nti baakuba mukube ne bamusuula mu mwala n'amalamu olunaku. Senkube yatonnya olunaku olwaddaku the following day yakulukusa omulambo ne bagulaba mu budde obw'amalya g'ebyemisana. Tuli ne Mutumba. Mutumba oli otya leero? Ndi bulungi mpozi mmwe. Obulamu Bulungi mpozi obwammwe. Naffe we tuli wano mpola mpola. Tukulabye leero ng'okyapa twabeera okyavulubanye. Nze ndi mukozi. Oli mukozi ojja kwongera ku ddoboozi. Oli musajja mukozi? Nze ndi mukozi. Ani yakuyigiriza okukola? N'okola kubanga era bwe sikola n'okulya siirye. Atakola n'okulya taalinga. Okay. Leero tukulabye ng'okola. Osombye omusenyu kuva obwedda. Omusenyu otegeddeko ku kipimo kyagwo gubadde gwenkana ki bw'ogerageranya mu kamotoka? Afu ya kamotoka. Ebadde ngaafu yake. Ne kweri ebadde weera ng'ebadde nga kuuta. Ebadde kale si namba. Si hafu ddala. Naye nga kuuta 3 awe watyo. Awe watyo. Osombye omusenyu guno. Ojjukira obudde bwagutambulikiddeko ng'ogusomba? Essaawa. Sitajjukira oba zibadde essaawa nga 10. So obalabalamu olowooza ogusombedde budde ki? Kale ziba nga ssaawa 10, 11, 12 paka ssaawa ng'emubungeeredde. Omulimu ogusanze otya tulabye ng'okola ositula nga tulabanga ebizitowa ennyo bibadde bitya ku sayidi yo? Tebadde bizito nnyo. Okusinziira ku nkuba ebadde bitonnyemu era bibadde we biti. Enkuba ebadde yagutonnyemu eguleeta kubanga gwanywedde amazzi ne guzitowa. Kati emirimu gino gy'obadde ng'okola gibadde gigeza kufaanagana bwe gityo oba ogwaleero gubadde gw'amaanyi nnyo okusinga egya bulijjo? Gyonna gye mbadde nkola gibadde bwe gityo. Gibadde nga gy'amaanyi? Wali osembeko omusenyu ogusembera mu kadeya nga bw'ogusembera olwaleero ng'ogujja buli ng'oguyingiza mu kikomera?
Ayo gwe sigusombangako. Obadde ngusombanga ku sites. Badde nkolanga ku site wheelbarrow. Kutabula, kuteekako seminti. Genda mu hardware. Kujjayo seminti. Nga ogenda kwera n'ogula akasawo n'okeetika ku mutwe n'okaleeta. Ogenda ne wheelbarrow. N'oteekako n'oleeta n'otabula. N'akasawo ka seminti ko wali okasituddeko okasobola ne bagamba kasitula okajje wano okazze wali otabula omusenyu. Nkasobola. Okasobola? Oza kalina kilo nga meka akasawo ka seminti? Kiraasa. Kilo meka? 45. Kilo 45. Akasawo ka seminti? Apika bakaweza kilo 5. Tokeegenderezanga. Nenga lyo kasituddeko n'okasitula ng'oli bwomu n'okatwala oba oyiringula kayiringule. Nkasitula ne nkateeka wali wenyendo kole. Okuzzaako emabega katini. Wali ofunyeko ku feedback yo n'oba amagezi gonna taata. Ekikakyo wali ofunye omuntu yenna ofa twakola program yasooka na contactinga nakubira kasimu nakutuukirira ne bagamba tukulabe mwana gwe taata wayinza obba yegundi. Edda tewaliwo yadde ekyakikoleddwa. Tewaliwo. Naye kaweefuba okuba nti oyongera omanya ekikakyo omanyi taata wo byokyabiri kuba wagamba kati kambere ku birala ku byansi birala. Yongeza ku ddoboozi. Nkyabiriko. Kubanga nange njagala mbereko ne taata wange. N'ekikakyo gy'ova. N'ekika kyange gye nva. Kikuyisa kitya muli nga toyina taata? Maama ye yafa wali omulina wali obeera naye. Naye okubanga maama yafa ate era toyina kikakyo toyina taata tomumanyi. Mulira oba owulira otya ggwe? Kiba kimpisa bubi okubeera awo nga sirina akube wange n'enfuna ekizibu. Yandibadde ng'agenda okunnyamba ndeka n'agamba kati omuyambe simanyi kika kye. So singa ntwala eyo banaafumbako ekizibu ekyamanyi ekimutuukako nyinza kutandikira abamu we bagamba. Era we batyo we bagamba agamba simutwala bw'afuna ekizibu bajja kuneesibako. Bajja kugamba gundi yamutwala ate simanyi kika kye. Weebityo. So osanga oli wadde ofuna omuntu akuyambako n'abatamu singonyi bakutya ku lwekyo. Ab'otunula ebintu nga biba bitambula Mutumba. Muno mu nsi pozi batugamba kuyagala kubeera makanika. Tonafuna muntu akuyambako yenna kukwasiza kulaba nti ofuka makanika. Sinaba. Omunanga gw'ompozi gwali gutya luli emabega wampita wali oyagala kuyamba mu kiki ennyini. Nkikubuuza olw'ensonga luwo abantu nga yebasoose omulundi okujja. Onyonyole bulungi kyoyagala okufuuka omuntu yali badde akuyambako nti so on. Nange njagala mbeereko obulungi. Njagala okubeerako. Okola otya? Obeerako obulungi oyagala okubeerako ki? Kikirera ebigambo nga bitonotono. Bukoowu okooye nnyo. Kasenyu kakutudde omugongo. Nedda. Okyasula eri wa mukwano gwe gye watugamba oli gwe watugamba gye mubeera naye oba wavaayo? Nkyasulayo sinaba kuvaayo. Tomuyina buzibu temufunanga buzibu bonna gy'oli bulungi nnyo. Gye ndi bulungi. Naye mpoziko badde bamusibye. Egyo babakwatidde mu kibanda ky'omupiira. Bamusibye? Babakwatidde mu kibanda ky'omupiira? Ssaawa zabadde 8. Ezadde? Ez'ekiro kubanga omupiira bagula zi ssaawa 5 ate gyabaddeyo mingi egirina osambibwa. Kina kye kyadde ekisamba? Man U, Arsenal, Liverpool, Newcastle. Gyegyo. Bw'obadde waka poliisi nekola ekikookolo kibanda kyawa? Ekyo kiri awo emabega nga mu ba Edgar. Waliwo ekibanda wa Edgar emabega waliwo ekibanda? Waliwo ekibanda. Poliisi bebasanze nebatwala? We abasanze nebayola nebatwala. Akyaliyo oba yavuddeyo? Simanyi kubanga nze nakeddeyo ku makya. Ku poliisi? Wagenze n'omulaba ku poliisi? Nagenzeyo ne mulaba nga bagamba baagala $5,000. Nendekaawo nga taata we agamba ye talina ssente. Oba bamusiba we banaayagala bajja mmota. Taata we wate weyagambye? Oba ayinamu efujjo kuba omuzadde amuwaayo atya ku $5,000 just nga kituufu taata ayinamu ssente oba yagambye kamulekeyo omwana gw'oyige. Nanti omutwe bwe bakwata abantu 5 buli mutwe bagwagalako $5,000. Abapoliisi? Oba toziina nga babongerayo luzira. So ade tunamanya tebaba abatadde oba tebannaba? Sinaba kuddamu ku poliisi wagenzeyo n'omusaba ne bamukuwa? Abaagaanye. Waganya njagala kulaba ku mukwano gwange guni ne bagamba nedda? Kale tulina Mutumba omwalaba ekitundu kyaffe ekyasooka mu programu yaffe gye twakola ne Mutumba ono. Mutumba talina kika kye. Maama yafa ng'alina emyaka 11. Oluvannyuma lw'okufa baganda ba maama bakubira gwe basuubira eno bataata we. Bwe baamukubira yagamba atya mpozi? Yagamba omwana si wange okufaanagana si Luganda.
temulaba n'amayiwa okubeera nga gafaanagana n'olooza mbuno lyana lyaliri ajjako essimu mpaka nakati mpozi wakana tumanyi taata eyo gyabeera gyawangalira simanyiyo naye leero tumunoonyezaako ne tujja tuba tulinawoko ebyokukola somehow naffe no gyetuwangalira tugamba lwaki tunoonya omuntu abantu tulinayo kyali waffe Mutumba katuyire Mutumba ajje wano tubeereko naye era enkuba etonye nnyo nga tutuuka wano tukubye paka tutuuse wano tubadde ka boda kati so tuli wano naye mpola mpola amaze okukola twagala anaabeko akyuse ku ngoye twamufuniddeyo wano ku ngoye twamuwako n'engoye emabega kola kuba yafunamuko obuzibu n'engoye ate ne bazimuwambako agenda kukyusa ku ngoye atulabe ate embeera nga bw'oyinza okutambula kati leero obudde buzibe essa zino ziringa nga mu 2 oyagala tukuzeeyo ebbando osolere w'omukwano gwo oba leero ogamba leero atirisika nsoleko omukyalo nsole eno ewa Ssongo nina okgenda n'ensula eri kubanga oli naye we obanga bamutadde asobola okubeera nga yeeraliikirira nga looza toliiwo ayinza okwebuuza gye nalaze ate samu teyabaddewo nti oba naamubuulira kitegeeza olinamuko obuvunaanyizibwa Mutumba otyo sula mukyalo ogamba munange anaagamba atya kubanga kati nyinza okuddayo nambuuza wasuzeewa nangamba lwaki tewaninzeeko nenkomawo bategere nadde nfunye ebizibu ate gwe wagenze okucapa tewasuliddeyo ddala kakiko otugambayo leero for today mirimu tukulabi ogikoze kati omulimu nga guno gwokoze okusomba omusenyu guno bw'oba nga oli mu kifo ekirala baba bagenda kuwayo ssente mmeka kusomba kwota y'akamotoka kano kwota y'akamotoka bagamba kamotoka mukasombera mmeka ku site oba ngeri wamwe gyotero basanga gujje wano ogutwala eri eyo yagumu 2 akamotoka nkalamba kati engaato ogwo nga gubadde gwenkana oba ogusombera ssente nga mmeka ogwo bangusombera nusu nga 7 nga akamotoka kalamba kaba kagumu 2 ate hafu y'akamotoka oli ne bayammeka hafu y'akamotoka tugisombera nusu 8 kota kati ate yebeewoza akasanvu so tubadde ne Mutumba wano nga tuwayaawayamuuko akoze mumulabe binanga bwakoze emirimu nga gibadde tugenda batukola programs endala nga tumukomyakomyawo because twagala okwongera okufollowinga tulabe Mutumba gyabeera gwabeera naye agamba ki tojja kunoonyako oli maama we yamuleeta okuva mu kyalo ate ne bitatambula bulungi nga amusuubiza omusomesa n'atasoma n'abeere waka nga akuuma banne n'okutambuza kasooli and so on tulabe what went wrong really bwe tunaaba tusobodde tuyina mukwano gwaffe gwe tusuubira okutambulako naye nga dda mu bitundu by'ekibuga for airport pickups twayogeddemu naye n'agamba bw'anaaba nga atambudde naffe ajja kukkiriza tutambule ne Mutumba tutwale paka ekibuga gye baaziika maama we tutuukeko we baaziika maama we tulabeko ne jjajja oweeyo then twogere nabo tubagambe nti Mutumba tufuna omuntu asobola okubeera naye mukkiriza bonna basobodde tukoleyo obuwandiike banaaba tebasobodde batubulire ku kamera tusigaze obujulizi ng'obwo then tukomewo kati we yabaye tunaafunira omuntu yenna agamba nti nze Mutumba ngenda mutuula mumbeereko naye oba mutwale mugalaji ayige oba musomese then tujja ba tulina security eyo tujja tukako ne wa chairman weekyawo chairman gumpya gwe bayita Kiyinja awo tulabe nga Mutumba tumanyi sanga tuyinza otuteeka ettaffaali ku bulamu bw'omuntu nga ffe Good Talent Family ate omuntu obulamu ne bukyuka n'addamu ng'ate alabwako mu biseera ebijja mu maaso nga ye Mutumba oli yennyini owannamadala si bwe kiri onakkiriza otutwalako eri wagamba ojja tutwalayo eri ewaka wajjajja gye baziika maama nze nja batwala kale katusabe kilanti waffe gusuubye okutambuza ow'ekibuga tube nga wagenda wali kumpi mpezi wagamba ekyalo bakiyita batya bakiyita Kibuga Swabulongo Katale muli kumpi omutono ne bamweyongerako munda ddala tweyongerako mu maaso awo kale so ekirungi mukulu ategeera buli kimu kyonna akirabe kigenda maaso pozi emyaka wagamba olina emyaka kati myaka 13 maama yafa ina emyaka 11 so ogenda myaka nga 2 maama nga tomulaba yavaawo okay kale so tujja kuba nga tukoma mu program zaffe naye nyongera bajjukiza nti tukola airport pickups gwatambula naffe tambula naffe oba okoma osobola okubukinga nga obudde bukyali namba y'essimu eri 0706794729 bulotambula naffe obanga alina kyayambye ku program zino zetukola obanga adonate nze gye tuli olw'ensonga tukozesa amafuta okutambula okukola program zino zetubakolera kitegedde so tujja kukoma program endala nga tulina Mutumba oba okukola program endala ezikwata ku Mutumba katusingane program zaffe endala mpya subscribinga omukadde
beera ng'oyongera otugoberera likinga video ze tukola oba ogiwa amaanyi kasita ogilikinga aye tujja kubanga tusenvula mpola mpola Sisonko Muhammad. Kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 67 94 729 oba noti 78 24